Javuvuddeko omutanda yasiima abaami b'emiruka egy'enjawulo, abaami b'ebitundu ebyenjawulo, abaami b'amagombolola ab'enjawulo, era nga muno mwe mwali omukyala Mariam Mudagire, omwali n'omukulu Andrew Benon Kibuuka, omuzannyi w'ebinnauganda ow'enkizo ddala. Bongedde okuba nga batunnyonnyola ekkula lino baalituukako batya okulaba nti omutanda avaayo mu bantu bonna abali mu Buganda. N'agamba nti Mariam Mudagire omukyalo ono agwanidde okubeera omwami, oba n'agamba Andrew Benon Kibuuka mu bantu bonna yagwanidde okubeera n'ebitiibwa ebyo byonna ne babimuteekako. N'olwekyo nawe njagala olabe engeri gye basiimyemu abeene n'omukolo, engeri gye gutambuddemu. Ndaba musajja we Andrew Benon Kibuuka, ndaba musajja w'omumbejja nkakasa nti beena okunnengera kiri mu bitinga bibiri oba bisatu. Okusooka bazadde bange, jjajja wange omugenzi erya Saafu Weeraga Sserugunda yali wagombolola n'akola bulungi nnyo. Taata wange omugenzi Paulo Kiteke Bazibumbira yali wagombolola naye n'akola bulungi nnyo. Kale kakati nze ndi mu bufu obwo, nze ndi mu bigere byabwe, nze Weeraga omulamu, nze Bazibumbira omulamu. Kale kati nekibeera nti nno kijja nduza kigoberegana, then ensonga endala sikyazikirano naye nga bali bye bakola sisobola gamba nti tebirinaawe binyambidde kutuuka ku kyendiko. Then ensonga endala byenkoze mu entertainment industry, mu drama, bintadde waggulu. Bayibuli ega nti alinyikirira omulimu gwe aliyimirira mu maaso ga bakabaka. Nkakasa nti nno omulimu gwange nange ngunyiikiridde era kakati nsobodde okuyimirira mu maaso ga kabaka. N'olwekyo neebaza Katonda eyampa talanta ensobozesezza okumanyibwa n'okuweereza. Mbadde mukulembeze mu art okumala emyaka mingi, kati ate kampeereze n'Obuganda n'amaanyi gange gonna. Bakole ebyo ebirungi eby'omugaso eby'ensonga ebitaswaza. Ti bwe ntunulira Bakambira Drama Actors myaka nanga tukola emizannyo gyaffe, tewali muzannyo gw'okwatibwa nsonyi kulaba na mwanawo na nnyazaalawo na mukadde akuzaalira mukyala. Tewali muzannyo gukwatibwa nsonyi. Kati nawe kye mbakubiriza nti byokola kaakati wewale biteeka ku lutimbe emyaka 2 egijja oba 10, olibeera musanyufu ogamba nti yes yoyonze, oba oligamba nti munzise mugjeeko. Bakole ebintu ebinaabeerawo ebinaasobola okubaweesa ekitiibwa, si kati kwokka nene bujja mu maaso. Neyanziza nnyo Beene, simanyi na bwe nnyinza kumwebaza kubanga kino wantuusizza walala wanjawulo, watuusizza ekika kyange, watuusizza olunyiririmu enva, watuusizza ekika kya maama wange wanjawulo. Era neesiimye neeyama okubutamutiiririra n'okuweereza n'omutima ogumu. Omwami wa Ssaabasajja alina obukulembeze, alina abantu bakulembera, nabo alina enkiiko, alina emiruka, alina abatongole. Kakati ate mu entertainment yo mbeerayo nga nkumaakuma nayo performing artists, naddala abakyala. Ate ndi ne ku National Culture Forum, kwegamba ebimu byeyazika eno n'enzija mbireetako eno. Kirabika nzize njolesa obusobozi bw'okukulembera, kirabika ndozaawo Beene we yannengerera. Anti omanyi bwe tubeera nga tuli bavubuka tubeera n'okusoomozebwa kungi n'okubuzaabuzibwa kungi. Kakati omuntu ng'akyali muvubuka tosobola kumuteeka mu kugezesebwa, kumugamba nti omuwadde obwami. Aba akyalina ebimugezesa n'ebimusomooza n'okugezesa kwe nga ye. So omuleka n'asooka n'abeera nga n'ebirowoozo bikuze. Naliko abantu emabega abannyambanga. Famire yange teyandekerera. Omanya abantu abamu omwana bw'agenda mu performing arts babeera balaba nga ayonoonese ne bamutala, oluusi ne bamugoba n'awaka. Naye kati nze abe waffe tebangoba. Maama wange yakambuwalamu naye ate bwe yalaba nga nina abansapootinga aba famire ye n'akireka nandeka nkole nga omutima gwange bwe gukola ki, bwe gusiimye. Naye ne batandeka ne babeera nga bangoberera. Na maama wange Hajjat Bongole
ye paka kati ayinza okuba leero tebamukiriza kuyingira, ayinza okuba ali wabweru ku geesi aneeze. So temulekerera baana abo nga bakkiriza okuyingira mu performing arts, ate mutunulire n'abantu abakulu ababasooseeyo mubabakwase babagaidinge. Kibeera kirungi nnyo omwana wabaako guidance, afuna ensonyi, afuna okuba nga aga nti oli naamutunulako ntya, n'atakola ebintu ebimu ebitajja musobozesa kutuuka kati nze wano wentuuse. Anti kakati nze era bwe mba nfunye omukisa okwogerako nabo mbagamba nti waliyo enkya, kubanga tokoma leero performing as ojja kuba omuyimbi leero, naye bw'onoobanga kateni bagigaddewo ey'okuyimba olagawa. So ekyo balina okuba nga bakitunuulira, omuntu we, abantu be, bakwano be babeere nga bamujjukiza nti waliyo enkya, there is tomorrow. Si muganda kubeera omuntu alina okuba omwana. Nange nina bye nakolayo ng'omwana byogamba leero nti ate oba ekyo nakiyitamu ntya, naye nga wakiyitamu olw'okubanga tewakyamuka. Tulina okukyamuka mu performing arts. Enduulu Kafeero yayimba nti teweesigama nduulu, zisuula abantu awazibu. Owulira nga enduulu yeemu eyinza okuba yey'omubbi ate nga yeyewaana. Kakati bayinza okuwaana leero enkya n'ojja ne baga vaayo. So enduulu eyo togyesigama, kola ekintu nga ofumiintiriza nti waliyo olunaku lw'enkya ng'enduulu eyo tekyaliwo n'abaawa. So singa tebatunula leero lwokka ne batunula ne tomorrow, nfuuse omuntu omukulu nzadde abaana. Kifaananyi kikyensiize. Uyo no gwobadde olaba ye mwami Mariam Ndagire, era nsuubira abakyala kino kituzaamu nnyo amaanyi okubanga ate tulaba nti abakyala bayimiridde okubanga ate bakyakolera ddala Obuganda, n'olwekyo tetulina kye twekwasa, tweyanziza nnyo beene ku nsonga ze ezimu baana